bavuunike lwa bisiyaga wajaala aliyaha safila faamtarna alaihim mataran min sijjil. Allah tekyamumalira kubeera nti abazikiriza n'okubavuunika n'atumya enkokoto okuva mu sijjiri n'abayiwako. Riwaya ziraga nti Allah tekyamumalira, Allah yakyawa ebisiyaga n'abibeesambisa. Era okulabula ne kujja mu Busiraamu singa omuddu akwatibwa nga yeebagadde ekisolo, faktulul fa'ila wal mafuulu bihi, tutta ono akoze ekikolwa n'ekisolo tetukirya. Yeebagadde ensolo n'agikolako emikolo egikolebwa ku bufumbo attibwe, n'ensolo ettibwe, bonna baziikibwe. Basinga nabanga bombi bakikola, bombi battibwe. Ishari y'Obusiraamu kyebulaba nti abantu beepenaapena amateeka g'Obusiraamu singa gavaayo ensi etereera edda ku musitawa. Buli wamu muteekewo kamera yeggwe okay nga mumusalako ani oyo. Obusiraamu bugamba butya? Siibula ate tumutta mu nkukutu luba lwa Juma, tufunayo City Square, abantu bakuŋŋaanira, kulembeze n'alangirira. Waliwo abagenda okukubwa embooko ez'obuwulu nga beebagadde ebikola eby'obufumbo, ne wabaawo n'agenda okuggyibwako ensingo ng'omulimu gwe yakoze gwa kisiyaga. Eyakikoze ne gwe yakikozeeko genda okulaba nga security weeri, kamera zikulaba, genda okulaba ne kale genda okulaba eri ababiteekamu ensimbi ne baseesaamu. Genda obuuza Imam Jibril Allah musaasiri, yagamba nti omwana ajja ku ssomero ng'alina keesi 2. Keesi eno ya byakulya na ssente. Kamera ziraga banne bambuka bamaze okukima esswala, yakukuta asala ku banne eno, lindako genda, lindako nakyenkwiriki sente weziri. Kyala juzi kaudi yako katambula nnyo, agenda okutegeera omwana we nti bamusiyaga myaka 9. Allah ng'entambula ekyuse, ngenda omunyonyola abaana baba neighbor bwana busatu busiyaga akasajja kamu. Kyasinga omukaabi amaziga nti babatwala ku poliisi, ne bamubuuza omwana wa neighbor akamusiyaga emirundi emeka, naga ndi sibala. Maama n'atulika n'akaaba naga nti abazadde bawakana, abaga nedda tekisoboka, babikolerawa nti mu nnyumba. Myaka 9 12. Olumanya enjiri erina gyeva neebalya neebateekamu ensimbi. Kati eyo myaka 9, subhanallah, nagenda okutuuka 2 ate kiri ku likodi. Ono gwe basiyaze taliddayo kuzaala, ate taliddayo kuba na breeki esiba, kyenagisezza afune wagikukutiza wapi, eyitawo buyisi. Ziri pata oba enjola Allah yazitonda tezizanyirwako, saba zizanyiramu, tagenda kuzaala. Yakati sabamala musiyaga enjola nezisiimuuka, kubaawo engine y'omusajja weesinzira awo n'afuna amaanyi n'akuba saluti. Kasaba malo zisimuula khalas, olaba afuuse eddeemu ne bakuwa eddagala erifaanana litya. Abazungu abo baagala nnyo okwonoona ensi mu mbeera efaanana bwetyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa enkwe zaabwe, naye olaba bingizaamu n'amasomero g'Obusiraamu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Era omukyala kyamuwaliriza okuba nti asenguke mu katundu we yali ng'omwana we bamwonoonye bulenzi ku bulenzi. Ate shetaani mu baana baayo be twali tusomako wikeri twalaba nti mulimu abaana ba Ibilisu abagenda bakola buli mulimu, naye n'abakubiriza ekyo kiwala kya Ibilisu. Mwala wa Ibilisu yakubiriza abakyala okwagala abakyala bannaabwe n'abasajja okwagala basajja bannaabwe. Omukyala bw'ayagala mukyala munne ne bw'omuwa ebifaanana biti aba tayinza kukwagala. Era noono omukyala aba abubira nnyo omukyala ono gw'ayagala ng'omusajja bw'abubira. Sitaani ekiwunze, la ilaha illallah.
kata talina kyagenda mumukolera naye ng'alina byamuzanyirako ebyo kakananga batuukiriza ensonga zaabwe, n'amububira n'amwagala nnyo, era ng'ono ayita ono bbaawe, naye nga bonna balina amabeere. khasira dunya wal akhira wa dhalika huwa al khusran al mubin. gwe mulembe mutuli mudde eka mubyogereko n'abaana ngaetogeza ku ssomero gyotambulira ABCD leka sitagandi jangu tukole ebintu mugani nedda muwabire mulope okusirika okwo kwemusirikeeka kuvaamu ebintu bingi. oza baana kumbe gye bayita ku masomero eriyo emisege gikanudde amaaso giti ngenda okulanga omwana omulenzi entambula ekyuse noga nti omwana wange lwaki atambula, ngenda omuyita taata lindako tonkuba ngenda kukubuulira nga totandika kujjayo butambaala kunyiza nakufeesa noga nti singa ndababuulirirawo lubereberye buli mwabeere monita wa munne kyagenda okulanga embeera walillahi alhamdu eteredde. mukkirize mu dakiika zino twejjukanye ku aya ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu surati Nahli aya 78. Allah agamba atya a'udhu billahi minash shaitani rajim wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله يتجا من بتزابا نفي الله لا تعلمون شيئا نتولوا شو منينا كم وجعل لكم السمع الله ناتساكا ماتو أي ريزون إذا بجا كوبوزاكو ماتو وغاوليزاكي bwawulira Allah ng'agambi wakyukako wal absara wallahi n'amaaso nayo nsonga wagala byaki kyali kya bulungamu. oli alaba ezambi ate n'akoona ne ku munne amwegatteko, kyala yambadde bukunya taddemu ka nayiti azinyuuka ati n'akoona ku munne sokujjola laba emmaali gwe kola wekka ezambi ku maaso go lwaki ogattako munno. naam maaso gakuvunaanibwako wakakira wagatunuzaako mu Qur'an, maaso gatunuzeeko mu Qur'an maaso. Allahu akbar. wal afida n'omutima Allah agamba la'allakum tashkurun. eddagala ly'omutima ki? Allah yagamba ni ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. abange mukwogera ku Allah emitima gikola ki? gitebenkera. olwalira banadamu emitima gibali mubire omanyi kibayita renti jamani, sitowa sente ziweddeko zetagibwa, wokolera mwezi guweddeko sente zetagibwa. okimanyi ekyo bwe kyenkanankana nga sente tewali, ogattako bw'otoolako olaba tebijja. okimanyi bwe kyenkana. Allahu akbar. naye Allah agambye atya ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. abange mukwogera ku Allah emitima gitebenkera. ana ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadith eva ku ibn Mas'ud radiyallahu anhu kala agamba olaba asumagidde nga akulinaanya omukoonako nomugaa kiba haram nga Allah agamba nosumagira, mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam nosumagira liba zambi kkulu. agamba sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum mazima omukummwe yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Allah kuŋŋaanya okutondebwa kw'omwana Adamu olubuto lwa maama we naku 40. naku 40 gano ng'ali ki? nutfa, tondo. taata ettondo we yalissa limala ennaku 40 mu nnabaana nga Allah yekka yakimanyi, yekka. naam omukyala akimanya ddi kasita ettondo lino limala okutebenkerayo haid ebula, talwala haid neyeesikanaga nga sirabye, ziba nnaku z'omwezi bweziti nga sirabye, n'asirika n'ekyama. agenda okulaba mwezi ogwokubiri awakubira akaama. naam Abdul Shakur munayo bali kunyiikira aleka waliwo ensonga yongeramu adhikaari.
jalla jalaluhu bino abitegeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omubaka abitutegeeze waje wava. Thumma yakunu alaka, oluvannyuma ennaku 4 wakitiibwa Allah afuula eribadde ettondo ly'amazzi ne kifuuka kisaayisaayi. Mithlu dhalika, era nakyo ne kiva mu 40 40 days, naku 8 wallahi ng'oli kisaayisaayi, wava mu mazzi nodda mu kisaayisaayi. Nga yeggwani tewali amanyi, wakitiibwa Allah yamanyi. Thumma yakunu mudugha mithlu dhalika, oluvannyuma ekibadde ekisaayisaayi ne kiguma ne kinywera ne kibeera ekinyamanyama, era 40. Bawulama bagamba kibeera wakati nga bwolaba omuddu bwagayiza chewing gum, embeera eyo ey'okugonderera nga kiri wamu. Nolaba kituuka mu stage eyo eya 40 ag'okusatu, wakitiibwa Allah thumma yursilu ilaihi malaku, Allah n'asindika malayika ezze kukola mulimu ki? Fayanfukhu fihi ruuhu. Riwaya endala eraga nti wakitiibwa Allah asindika malaku nemubuuza adhakarun am untha, tumuwe mu maaso z'abasajja oba tumushepinge mukyala? Kuba ssebo entumbu eyo teringanga ya mwana muwala, biva eri mu kutondebwa. N'olubaalo terulinga lwa mwana muwala, entambula, omubiri gwonna, sisitimu yonna. Kati malaku nebuuza, Allah namugaa nedda, zakarun, njagala musajja. Malayika neshepinga musajja. Bimaliriza ebyo Allah n'agiragira fayu'maru nebanga eragirwa bi arba kalimatin, ensonga 4. Etaddemu omwoyo ekyabadde amazzi kisaayisaayi kinyamanyama, bamaze okushepinga Sulaiman, bafuyemu omwoyo. Olwo omukyala awulira ekitambula ng'olubuto luwezezza emyezi 4 mu lubuto, kifunye omwoyo, kitandise okwekyusa muli. Era sharia wegambira ti olubuto olw'emyezi 4 teruggibwamu. Wotetenkanyiza oluggyemu nga tewali nsonga ya sharia, olamulwako ewa Allah nti osse kana kasimulo nakafunyisiza olubuto, tulwanye tubeere nga tulwanyisa tuluggyemu, murder case eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era mwana bwavaamu ku myezi 4 nga luvuddemu aba atonze. Tukola tutya? Tumunaaza, netumuteeka mu ssanda, ne tumusaalira. Kabwejumbira taata we n'akola atya? N'amutuuma amannya, era alina okumusalira akiika. Akiika yaki? Abadde amaze okutonda, era naga nti abadde mulenzi, zembuzi 2 oba endiga mmeka? 2. Amannya ne gagera mu fayiro y'abaana bo. Nazaala abaana 10, omu teyakula. Lwali okuba myezi 4 naye yali amaze okutonda, yali mulenzi, era ne mutuuma Kasimu. Era agenda kugira mu layini y'abaana bo yaumul qiyama. Ne akiika gye wamusalira. Lwaki tusalira abaana akiika? Mulimu emigaso 2. Migaso egisooka tedduwa omwana zaafuna wano ku nsi zimugoberera okuva awo ennyini nga yakafuluma ensi nnaku 7 paka lwaliyingira kabuli. Edduwa zikuyamba okugayidinga abalabe bo, baraka ne zikuberako akiika. N'eriyo omuddu nga bamuyita nasaanya. Saanya abasinga bamunywa bunywi, si bwe guli? Abantu nga baliko amajini banywa ssanya. Noli bamuyita saanya ng'omulamwa kiki? Ye buli kye bamukwasa asaanyawo kisaanyi. Naye na mukwano gwange ng'akyali mu sisitimu ya bya boda azigula n'aziwa abaana. Najja agiwa omuvubuka, omuvubuka n'agivugira wiiki emu. Indikeeta tezikyaliko, bino ettaala zaabise. Alwawo agenda omusinkana tewayi sente nteekayo. Ekyuma kiriwa nkirabeko, kiri ku mazzi. Kale olw'okuba Saanya yali alina gwakoze naye ennogo ne fitina ku stage eno, kyava mukoona namugamba nedda ssebo, tobuzaabuza boosi wamma yiino. Allah nga toyinza kukkiriza. Yonna ng'ekunkumuse. Nagamba wawanyisiza mbuwanyisa.
nekyaba muganda musajja gwe wawe ekidduka tomumanyi bamuyita Ssaanya yani ye buli kyakwataku kirina kukola ki kusaanawo okwewala ebyo abaana okufuna amannya mu bukulu abaana bamusalira akiika dani ne bamukwatako mu kawompo ne bamuwa edduwa ne zitandika omufata kugamba omwana omutono yalina sente zifaanana bwe ziti yayina bino hakadha era wakitiibwa Allah amuterawo obukuumi ku maaso g'abantu n'amalogo n'ebisigadde ebisinga obungi ebiseeti ebireetera abanadamu okudda emabega mu byenfuna mu mikisa n'ebisigadde fitina na nsaalwa abalabye ekyo mu famire mwennyini baliraanwa baani tandika okusindika mizayiro y'amayembe ne gabba ssente by'osuubula bye bitatuuka b'owola bye bataleeta setback tuuka ku mulimu n'osumagira busumagizi mu baana ba Ibiliisi. Allahu akbar, abalogo bazibu nnyo mulimu ekibinja nga kyo bakiyita kasumagizi. Allahu akbar, ne bakusindikiramu ekitonde oba n'otulo ttani 4 n'otuuka ku mulimu oyita customer wallahi customer nodda buzzi customer akulinde wallahi ng'omuntu otulo twalina tatutegeera natutegeera naddawo n'agwa swala etuuse musiraamu mundeke naddawo nga tuli situlo ng'ekitonde kimuliko bakiyita kasumagizi bwe baba bakuseetingidde eri ejje la hawla wala quwata illa billah. Abakyala no batera obikola abakyala abalogo kasita amanya nti omwami yafunye namba 2 nga bakimuteeka ku buli lwatuuka eri namba ew'omugole tulo fa mu ntebe naawe ogenda onaabe oba musitula busituzi naaba emmere tagiridde oba naagirya ku makya lekera ku makya nga kimwamukako saawa yagenda kukola tasobola kugenda kuzannya na munne kulya genda ku mulimu okuva ku mulimu okudda niguba neki kiba bulwadde nagamba tufu nange sibitegeera ntuuka wano oba kintu kinyambala bwambazi mbeera n'otulo otuuka mu buliri ne bw'omusitula n'oteeka wansi. Mu baana ba Ibiliisi mulimu amagye bagayita kasumagizi be bakugulirayo omusirikale omu ne bamukwambaza. Allahu akbar, oli akugjamu n'ebintu mu nsawo n'atambula n'agenda. Ababbi batera omukozesa, ababbi bamukozesa batya? Mwali muliddeko abantu tibatukubika lifoomu titutegeera nziba gye batubyemu ne bamenya ne bayingira ne basitula TV sebo ne batujja ne ku buli ne batussa wansi n'emifaliso bagitutte. Kati ekyangu ennyo lyaga nti oyo kalifoomu, wallahi taba kalifoomu. Lwaki bakadde baffedda batugambanga muyingize ebintu mu bimale ebweru n'olweyo n'ejjambiya n'embazzi. Kasumagizi bamukola batya? Abashiriku bamukola bwe bati kasita bajja waka nga mwaleese sapatu ebweru nga eyazambaddeko wa mu nnyumba eyo baleeta olugoye ne balwalirira ne bakwata sapatu zino ne baziteeka mu lugoye. Omulyani kasumagizi ne bamugamba nti sebo buli yali alinnyeeko mu sapatu zino ng'ali mu nnyumba muno tajja omutwe wansi. La hawla wala quwata illa billah. Ne bakwata ennyondo ne bakuba ekkufulu pa nga naye basaawulira ne baluggula balodi ne basomba ebintu byabwe smartly nga tebapapa mpolampola ne bakutuukako ku buliri ne bakikugjako bulangiti ne bagizinga nessuuka ne bakwata omutwe n'ebigere ne bassa wansi ne bazinga omufaliso. Seka toseka, bantu baali babituuseeko. Baada dhalika ne balaba nti bibeetaaga biweddemu bwe baba tebazinguludde sapatu mu lugoye Sheikh musigala mwebasi ila al-abadi paka lwe bajja mu sapatu ne baga nti banaabagadde banaazuukukira banaabagalidde nga bazingako kagwa yaabwe nga bagenda ngenda okulaba ekufulu yakubiddwa okudda engulu la ilaha illallah uwe bulangiti eri wati omufaliso TV amasimu bana babbi mbutuufu enziba ya kikugu baba kuba kalifumu ne neiba n'atatukibwako kalifumu kubajjukira afumukira mu mpewo
yadde kalifomu wapi dogo nga beyambisa ebitonde babita kasumagizi baba kusetingiddemu kimu shekhe bizinensi ekufa nga gobuliro tukako mulimu tulo customer tukano mugoba customer nsasira onodda nga tokyali mubategeera nga kilo zotulo zoyina tezimanyikiddwa okategeddaako era lyaganze buli ntuuka mu bizinensi kwebaka ng'omanya nti kyekitonde Amiriki yasomesaako bakitega batya ne fomero gitegedde yadde olweyo temululeke ebweru nga mugenda okwebaka bakadde bafa balinga bagezi nga bamanyi engeri omuntu gye bamulogamu ate bo nga bakuga nti kino tokikola mathalan balinga bewerekera nga tebaagala kwekomya mu masaŋŋanzira ye Stenson kubanga abeeyambulira balekawo amasheetaani gaabwe muyinza okusibulaganirawo buli omu n'agabanako munno gyagenze safari n'agenda afuna amashakiri n'afuna ebizibu naawe okuddeeka naawe n'osanga ebizibu naye nga mubijje mu masaŋŋanzira sijja kuyisa mu masaŋŋanzira kankukomye wano ogenda otomera ebibyo nange ndi byange okategeddaako kati babanga muno ekirala toyiwa amazzi ebweru nga mumaze okuganaabamu engalo bagambanga batya sibayira amazzi abali awo baba bamanyanga nti obudde buzibye ebweru wano wandibaawo abatambula ne kati bwewabuuzanga kati baani beŋŋamba bakirekayo nga kyama tobuuza omubaka n'atutegeeza sallallahu alaihi wasallam ti mumaze okunaaba engege mu mazzi awo nti ogenda kugayiwayo gamba bisimillah kubanga eba ekola ejjiji boyiridde amazzi tebakulaba nowona empi zaabwe bakuba empi genda kukera ku makyanga okutu kwazibikidde jamani sikyawulira ngenda mu ddwaliro kunnuma nga bamubaludde oba akuba kwa livansi ogenda okuzukka nga peyini gyoyina abalala bazitowa nga babayisizaako kibooko jamani ninga gwe bakubye kubinze n'omubiri gunnuma tagakunyumira ku peyini kiira ng'oyafunye kibooko ze bwe bati bwe bakuba tonkwata banne kikiba omubiri gwabadde ng'okikiitana bakulinda n'oyingira obuliri nemweggalira bo tebabulwayo bayita ne mu bumooli bayitamu babaganda baziyita mpewo kale empewo oyinza ogiggalira era bagamba tekeko obumooli empewo zisobole okuyingira kati abo bayita baga nti aliwo yakikoze nti yono baasi leeta oluga mukyuse kwa ogenda okuzuukuka nga gwe bakubye emiggo naawe ng'enjawulo tewali la ilaha illa abali ku bbali nga bafanse nga baga nti kiboko ezamunoganye bamanyiira mala gatuyira mazzi munaabyemu engege wayiridde omukungu ayambadde suuti tukuleke kati bo tebafaayo oba tobalaba kati atudde mu darusa amanya nti abaana ngenda kuddayo mubagambe muyiwayo amazzi ebweru mugambe bisimillah ne bo bayiridde tebakola ki tebakulaba kategerekisaako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubitegeera tumalirize sallallahu alaihi wasallam bamala okuteekateeka mwanadamu ono myezi ena tugirabye afuyiddwamu omwoyo olwafuuse ki muntu waviiramu kumunaaza makulu akolebwako emikolo gy'obusiraamu gyonna ebimuwandiikibwako byebiruwa tugende nabyo bikatabi rizikihi ajja kuwangalira mu Uganda tagenda kukwata ku sente za $, awangale nazo nga zaali mu za Uganda nga muganda nga olekuteko ku $, kate nga njagazaki okusuubula ebweru talinnyayo kitegeeza riziki Allah yagiwandiika wano bawulama ne bagamba esobola okukyuka ddi mu Lailatul Qadiri Allah subhanahu wa ta'ala wakyusiza ebinaabawo omwaka oguddako bakulaba onyiikidde n'olajana ya Allah nange nsuubuleko eChina nange ngendeke bayitayo batya Dubai wa gairu dhalika n'ebirala Allah asobola okuyingiza mu system yabakyusa sente ne bwe kitaba ekyo muddu ayinza okugaggawalira wano naye ng'ensimbi zalina mpitirivu tamanyi n'agenda bweru kategeddaako bikatabi rizikihi kyekisookera ddala ekyokubiri wa ajali agenda kufa kagaali ajali ye
nowangala nga oli stedde bodaboda oziraba motoka oziraba nosala olunaku lwe lutuuka bapaba omwana aleeta akagaali nga akajje kaserengeto bwati mala kunesooka emuteeka ekifu ku maaso ero akagaali gye kava mala kunekusaayo ekifu nolabedera nga teri kaliyo notunula ne saidi nga teri kaliyo nolokoleta ekigere kimu bibiri mwana alyoka akakusimula kati ogenda kulaba nga ate akusimudde ali wali yegolola ati aga tolina kyofunye nti asiina buzibu naye nga akagaali kaweddewo ana omusajja afudde pi akagaali era badda kubali nagana kuba omusajja egaali naafa navugira egaali alowooza mbu yamutta wa innama malakul mauti yaseetinga kyono ajaliyo yakagaali keeko kennyini talina kasimattuka moroka bangi bezikubanga olaba mu butuufu atunudde nayo n'atunula nayo nalyoka atambula nga ali mu lujja lwewuwe nesimula agamba sallallahu alaihi wasallam nga bamaze okuwandika ajali wa amalihi bawandika n'emirimu ajja kuvuga nnyonyi mwajja okufuna riziki ejja kubeera mu kabalagala wa hakadha genda okulaba nga wakitibwa Allah abiyunga noganze salinnya ku nnyonyi abaana benzadde bali ku nnyonyi tebagivaako bwatyo Allah bwe yateekateeka kyabateeseteese omwanadamu olutandika okukula nga kiyingirawo bapaba okategedde ekisembayo wa Shakiyu namu Saidi ajja kuba wa mujjana oba muliro jana oba muliro nagamba sallallahu alaihi wasallama fawalladhi la ilaha ghayruhu ndairo yawaniridde omwoyo gwange wakitibwa Allah inna ahadakum mazima omukumwe la ya'malu bi amali ahli aljanna asobola okukola emirimu gy'abantu b'omujjana naye nga ate yawandiikibwako muliro hatta ma yakunu bainaha wa baina dukhuliha bainaha wa bainahu ng'ebula luta ayingire ejjana gy'abadde atambulirako ebbanga lyonna illa zira nga wabula luta fayasbikuhu alkitab nasala eddino n'agende wakakandi nonyeza riziki eganye ngendeke wa pasita tulabe engeri gyakikwatamu n'alutadda ate nno ng'alutazze ebula luta malakul mauti alaba akalimi akabala ati musajja ali mu myezi wiiki anaatera okufa nemukwata aye teri alutadda n'abagandi banneyinzi musiraamu nabutadde alaba ngeni wali amazima naye eno yagenzeeyo olw'embeera baidhawo agenze okusinkana malakul mauti gyamukwatidde era ojja kwesinkana nga bangi tubasaalira naye nga si bamujjana Allah yamanye enkomero gye yawunzikidde bangi tubalaba wano kungulu basaala basiiba bakola biki naye nga ate bwadde ebbali ayinayo akayumba yakateekeyo mu poloti ye yesolosa bwomu n'agenda akola emikolo fe woofiira tulaba kino ekyokungulu kwe tulamulira nga tukusaalira yalla kibula kibi nnyo okulamula ku muntu nti oyo wa muliro oyo wa mujjana Allah yabamanyi babisaati ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama be balinga ne miracles Uwaisul Qarni teyalaba ku nabbi sallam naye nga ate yawangalira ku mulembe gwe naye nga takasuka dduwa nedda lazima ina okulaalira neyanukulwa omubaka yennyini yamwogeraku sallallahu alaihi wasallam aga nti waliyo omuddu yanzikiriza ekimulemeseza okujja okundaba maama we yalwala amuliko ajjanjaba maama we nga yejja naye ali bamulabyeko amusabireko edduwa etekuba miss Waisul Qarni lwaki teyasonga mu banene abaaliwo so Allah subhanahu wa ta'ala yamanya abaddu be huwa a'lam biman ittaqa Allah yamanya abamutya tumaliza nga tugamba nti wegendereze nnyo saba nnyo wakitibwa Allah enkomerero ennungi agikukolere wallahi owunzika obulamu bw'ensi eno omusinkane ng'oli mu basiraamu wala tamutunna illa wa antum muslimun kibi kubeera ntubadde tukulaba nga oparticipating obusiraamu ng'ate ebbali oyina birala gotoyinza kutya nga nina ebbaluwa bbiri mu ofisi yange abakyala bakola khulu
okweyambulula abaami naye ng'ensonga kiki abaami bagenze mu bapasita. Mwami n'agamba nti mbunze sikutadde kyalaga ndi muna okusinziira ku kino ekipande kyendabye ekya pasita Kakande sobola kuwangala na muntu alina nzikiriza ya mirundi ebiri kugulu okumu kuli eno okulala kuli eno ebbaluwa yiiyo nkweyambuludde. Mwami n'agamba nze sikutadde akyalemeddeko so si ompaayiriza kiri kyoyogedde kuba ekipapulo mukyala yakisanga mu nnyumba namuga tuwangalamu tuli bameka. Pasita Kakande yazza atya n'ekifaananyi kyemunyonyomu yazza atya wayonooneka dda ng'akanula maaso kati omuga ndi nkweyambuludde tikyali mukyalawo nze sinnakuta wabula so si kiri kyogaye ndi kitegeeza nasaze eddiiro ate okyali ki gwe mulembe ko tuli naye omukyala ne mugamba nti ebyo ali mu katemba we gugenda ofune omusajja ofumbirwe nonoba ofumbiddwa ne ku mbaga mpita njagala mbeereko. Omulala era bw'atyo riziki okukwata obukwasi riziki ng'ekutte n'ova mu Allah eyakujja mu mazzi kisaayisaayi kinyamanyama. La hawla wala quwwata illa billah. Bakutuma mmeka zogenda nazo mu kabuli mugagga wuli yafundikidde ng'ali nkoowe. Abantu tebazikibwa mulimbo omugagga yagaye banziike mulimbo tagalamidde wali Afrikana teri wali tekola gyayo n'ebirala byonna bitambula sente yebadde weeri ne ali mulimbo. Kikulaga ki tiwakitiba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuzingako obulamu bwo naye kirungi agenda obuzingako ng'okyali mu basiraamu. Teri kinyuma ng'okusinkana Allah ng'oli musiraamu kubanga ejjana agitegekedde baki basiraamu. Etali kufa etali kulwala etali gonda mu toilet. La hawla wala quwwata illa billah. Teri genda mu toilet omuntu ajja kuyisanga mukka ng'ate kali foomu ngawulira tayagala kaveewo toilet kiwedde susu ne haji ennene khalas biwedde. Olulya Allah atumanyi twagala nnyo okulya omuntu ajja kulya olulya lw'abantu 100 baba wayise mikwano gyo 100 ensani ezijja nga zijja mu bantu 100 zibajja okuleetera ng'oli ali ku bbali aga nti abagenyi bali awo nti Mahamudu agenda bizinga bw'omu juisi gwotegekera abantu 100 ebidomola gaye byajjanga okunywanga olwo naafunemu alhamdulillah akalembeekereza alyoka alumbe hakki ze 72 nga tekuliko bbere lyali ligudde mabere tegayonsangako matutu gati obulungi nga tonnyonnyola tebakonebwangako jinni yadde omuntu balinze ggwe limba pasito ozunga kati ogenda balekera baani na obulamu obutaliimu kukaddiwa osituka okukikiitana omukadde omuteeka butesi ka boda n'okuba mu kinnya mwana nga onzise wangenda kwewaka ntya leero olinga gwakuddemu olubirizi myaka gigenze ogeze ofumba ennyama eremu okujja era eno mwagingobyeko bugobi sigisobolera ddala olukulanga bakijaana bazinga myaka gigenze takyalina mannyo yagala nyo gye bagiyisizza ng'ogisika neva ku ggumba n'ogiyuzaamu anuunamu bulungi nekka kikyoyagala Allah abateredde ku mmeeza mumusaale mumusinze riziki gyabawadde mumwebaze ebuze mutawakkale musinkane nga muli basiraamu abawejjana obitegedde. Rabbana takabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna mawlana innaka anta at-tawwabur rahim. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا هداة مهتدين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
واجعلنا هداة مهتدين. يا خير الرازقين ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.